Emmotoka z'empaka gwe gumu ku mizannyo egigobererwa abantu abangi wano mu ggwanga, ng'empaka nnyingi ezivugibwa wano mu ggwanga ssaako n'ebweru ezinyumira abalabi. Ezimu ku mpaka zino kwe kuli n'eza Mosac Rally era ez'omwaka guno zitongozeddwa olunaku olwaleero nga zigenda kuvugibwa okuva nga 29 omwezi guno okutuuka nga 1 omwezi gwa Desemba. Omu ku bategesi ab'empaka zino Shafik Matova agamba nti empaka zino zigenda kutegekebwa kapeeka mu disitulikiti y'e Nakaseke nga basuubira abavuzi abawerako okuzeetabamu. Bajja kuba Kalasa ne Kaddunda bavuge sections 2, emu ya kilomita 25 endala ya kilomita 30. Bavaawo ku ssaawa 5 bajja kuba batuuse kapeeka we bagenda okuvugira saketi emirundi 2. Egenda kuba double circuit, motoka 2 ku track eno mpya. Tubadde tusaba abantu baginyumirwe bekuumira awo. Empaka zino zigenda kubeera za mulundi gwa 7 era ze zigenda okuggalawo kalenda y'ekibiina kino ey'omwaka guno, era wano Matovu watukakasirizza nga bwe bagenda okuziteekateeka obulungi omuwanguzi obutabuusibwabuusibwa. Tulwanyisa okulaba nti temuba bukumpanya na bubbi mu mmotoka z'empaka eza ku luno, kuba olutalo luli wakati g'emmotoka 2, mukulu Yasin Nasa ne Athablik. Okuvuganya ku ngule y'omwaka kuli wakati wa Athablik ne Yasin Nasa ng'agenda okuwangula empaka zino yagenda okusitukira mu ngule y'omwaka guno. Beka Resabula, BBS Terefina, Gambuze.